Parliament kyaddaaki eyisiza ebbago ery'etteeka erifuga ekitavu ky'abakozi ekya NSSF. Mu tteeka eryo eriyisiddwa abakozi abaterese n'ekitavu ekyo okumala emyaka 10 n'okusoba nga bawezezza emyaka 45 egy'obukulu bakugabana ku nsimbi zaabwe ebitundu 2 ku buli 100. Minisitule y'ekikula ky'abantu yegenda okuvunaanyizibwa ku kitavu ekyo wabula ebikwatagana ku by'ensimbi n'okusiga ensimbi byakuvunaanyizibwa minisitule y'ebyensimbi. Abakozesa abagaana okusasulira abakozi mu kitavu ekyo bubakeeredde, Parliament esazeewo nti okuva kaakano baakutanzibwanga ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi ezo ze baba bakuŋŋaanyiza okuva mu bakozi wabula ne bagaana okuzitwalayo. Parliament egobye n'ennongoosereza y'omubaka wa Knife Disi wa Budadiri West Nathan Nandala Mafaabi abadde ayagala nti ensimbi mu kitavu ekyo ezibuliddwako bannyinizo nti zitwalibwenga mu ggwanika ly'eggwanga oluvannyuma lw'omwaka gumu nga zikuŋŋaanyiziddwa. Minisita w'ekikula ky'abantu aweereddwa ebbanga lya nnaku 6 ng'omukulembeze eggwanga atadde omukono ku bbago lino okufulumya okulambika ku ngeri abakozi gye bagenda okufunangamu ensimbi zaabwe ebitundu 2 ku buli 100. Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah ebbago eryo bwe libadde liyisibwa agambye nti waakufuna ku buweerero olw'amasimu amangi agabadde gamukubirwa abakozi nga babanja akasente kaabwe. Honorable Speaker, I beg to move that the bill entitled the National Social Security Fund Amendment Bill 2021 be read the third time and do pass. Honorable members, the motion is that the bill entitled the National Social Security Amendment Bill 2021 be read for the third time and do pass. I put the question that motion. Those in favor say to the contrary, no. The ayes have it. Congratulations, Honorable Minister. Congratulations, Chair, and thank you, members. Congratulations. Today I will breathe because I've been receiving phone calls and messages from the workers of this country. Bw'atyo Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah ng'agamba nti anaafuna ku buweerero oluvannyuma lw'etteeka lino okuyisibwa. Wabaddewo akasattiro mu kibuga Kampala wakati poliisi bw'eggadde enguudo eziwerako mu kibuga okuliraana oluguudo olwa Luwumu Street olwa ebisawo ebibadde bisuuliddwawo nga birekeddwa Nnagalale ku luguudo olwo nga biteeberezebwa okubeera mu bbomu. Poliisi yeezobye n'abantu ng'ebatangira okugenda mu kifo abadde ebisawo ebyo era bangi bagaanye okusemberawo. Ebisawo bino ebibiri ebibadde bisuuliddwa ku luguudo lwa Luwumu Street poliisi etegulula bbomu bagiyise bukubirire era etutte akaseera ng'ebyekebejja n'oluvannyuma n'ebitwala okwongera okwetegerezebwa. Abasuubuzi abakolera ku bizimbe ebyo bategeeza Kyabassa nti obunkenke bubadde bubatta. Waliwo ebintu bibasuddewoko ne basibawo n'obugwa ne bagaana abantu okugendayo nga bagamba biteeberezebwa okuba nga bbomu mu bisawo. Abapoliisi bazze ne batwala ebisawo bibiri ne babyamusa ku CPS. Babadde wano ku Luwumu Street wano nga ku banka ya Busa. Bo babadde basibawo olugwa ne balijjayo. Poliisi mu kiseera kino etutte ebisawo ebyo byongera okwekebejjebwa era kati emirimu gizzeemu okutambula kinnawadda. Omukago ogutaba enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga ogwa Inter-Religious Council of Uganda RCU gulabudde gavumenti ku ngeri y'okwanaganyaamu obutujju n'eddiini ezimu wano mu ggwanga. Kiridde ebbomu 2 okubwatuka mu Kampala ng'emu yabwatukira kumpi n'ekitebe kya poliisi ekya CPS mu Kampala, endala ku kizimbe kya Jubilee Insurance okulira na Parliament ya Uganda ng'abatujju abagambibwa okwetulisizaako bbomu baagenze okuzuulibwa ng'amannya balina ageekuusa ku ddiini y'Obuyisiraamu. Mu ngeri emu abantu abazze bakwatibwa n'okuttibwa mu bikwekwete by'okuyiga abatujju abasinga obungi kibadde kizuulibwa nti balina akakwate kabinja k'abatujju ba ADF ate nga balina n'amannya geegamu. Kino nno kyaleesewo okutya mu b'enzikiriza y'Obuyisiraamu era bannaddiini mu mukago gwa Inter-Religious Council of Uganda kino nno bakivumiridde. Babadde yalangirira olukuŋŋaana olw'okukubaganya ebirowoozo n'okwefumiitiriza ku myaka 20 egy'omukago gwa Inter-Religious Council of Uganda. Akulira abawokole mu mukago ogwo Apostle Dr. Joseph Serwadda agambye nti gavumenti erina okufaayo ennyo okulwanyisa obutujju n'okusomesa abantu kwagala ensi yaabwe ate era bafubeeyo okukyusa endowooza zaabwe. Dr. Serwadda era nga ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka Inter-Religious Council of Uganda agambye nti embeera eriwo mu ggwanga lino esiga obukyayi bwennyini era kino gavumenti erina okukyegendereza ennyo. Mpozi ate ekiruma be bantu ate bekinyiza ennyo n'obusungu ne bubakwata nga muganda waffe Isima ayogera mu katambi nti luno olutalo lugolokose
akati yali agadde wabeerewo abatujju bagende mu kkanisa Namirembe wakati mu kusaba batulise reverandi yenna amaganduula gayulike envinya eyiike emigaati giyiike tugamba nti akwatiddwa obusungu naye akkirize nti ffe nga bwe tutudde wano tukkiriza nti obutujju tebukolebwa madiini obutujju bukolebwa bantu sekinnoomu nga beesiimidde nga baliko bye baagala kati abo be tugamba nti beetaaga nno kakati okusomesa amasomo gano ga mindset change bakyuse ebirowoozo bategeere nti obaako kyotofunye enkola entuufu ey'ekifuna yeeno. Sheikh Waiswa Ali omumyuka w'omufti wa Uganda era nga mmemba mu mukago gwa Inter-Religious Council of Uganda agambye nti ebikolwa ebiriwo mu ggwanga byongedde okweraliikiriza bannayuganda kwe kuwanjagira ababikola bakakkanya obusungu ate bayite mu mateeka okufuna obwenkanya. Enkola yaffe ya kubeera bumu kuttaanya byonna ebiba bitutataaganyizza ng'abantu ate era n'okuwa ekitiibwa enzikiriza zonna twalira awamu awatali kunyoomoola yenna. N'olwekyo ekintu ng'ekyo tukivumirira era tusaba abantu ffenna tumanye nti obutujju si kye kintu ekyandibadde kikolebwa okuleeta enkyukakyuka y'emirembe. N'olwekyo era twakubidde bannaffe abo ababirimu Mulanga okwerekereza okujja eri abantu boogeraganye nabo tuula twogere as national dialogue n'okugenda mu mateeka oba mu courts of law bwe baba nga kyo kye baba balabye okusinga okumalawo obulamu bw'abantu. Olukuŋŋaano lwa Inter-Religious Council of Uganda lwa mulundi gwakula lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogwa Museenene okutuuka nga lumu Desemba ku Hotel Africana era lwakwetabamu bannaddiini bannabyabufuzi ba musigansimbi ne bannabyanjigiriza okuteesezaamu ku nsonga ez'enjawulo ezinaatwala eggwanga lino mu maaso n'okujaguza olw'ekitongole ekyo ekya Inter-Religious Council of Uganda okwonola emyaka 20. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa ogezaako okuteeka ensimbi mu bikolwa eby'okusaddaaka omuntu yenna obeera ozizza gwa nnaggomola nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa Parliament era neteekebwako omukono President eritangira ekisaddaaka baana oba liyite Prohibition and Prevention of Human Sacrifice Act, omuntu yenna agezaako okukola ekikolwa ky'okusaddaaka omwana era ng'okugezaako okuteeka ebirowoozo byebyo n'okutandika obiteekako mu nkola wadde nga tebinnayitamu oba n'oyo agezaako okukiteekamu ssente, singa ovunaanibwa omusango ogwo ogw'okugezaako obugeza okukikola, omusango ogwo ne gukusinga oweebwa ekibonerezo kya kusiba mayisa era nga kye kimu n'oyo agezezzaako obugeza okukiteekamu ssente era ng'okugezaako kitwalibwa nti singa ebirowoozo byebyo otandika obiteeka mu nkola wadde nga tebinnayitamu. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu by'Ennakawa batongoza kaweefube okudduukirira famire zaabo bonna abazze bawambibwa naddala mu biseera ebyakalulu ka bonna akaaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno nga n'okutuusa kaakano tebaddangamu kulabika. Kino ajjukirwa nti mu kiseera ekyakalulu abantu bangi bakwatibwa n'okutuusa kati tebaddangamu kulabikako ate abalala bali mu makomera bakyattunkana misango. Bannakibiina ekyo okubangawo enteekateeka eno kiddidde abantu abo abawambirwa abantu baabwe mu bitundu by'Ennakawa okwekubirira enduulu nga bagamba nti tebalina na kyakulya, ennyumba bazibagobamu nkya na ggulo era kati tebamanyi na kyakkola. Amanya Najjuka Dorothy, omuntu gwe bakwata ina Lumoso Vincent nga bamujjana emabega w'akatale Bugoloobi. Makani yali akanika ppiki era n'olunaku lwe bamusanga alina ppiki gy'asumuludde ne bamutwala. Ekyo kikyali awo. Sirina muntu gwennyinza kusaba buyambi tusaba buyambi. Buli muntu ojja musaba buyambi atuke ekiseera akukoowe. Kye tusinga okwetaaga be bantu baffe. Bw'osabiriza obuyambi abantu batuka ekiseera ne bakoowa naye ate owuwo ye tasobola kukoowa kuba bali abaana baba babe ate guba musaayi. Omwami wange bamuyita Lukwago Martin. Wabula nze ng'omukyala bannaye sijja bakisa embeera yo si nnungi. Abaana bano bakyali bato betaaga kitaabwe. Future yaabwe ey'okusoma bambi yalinyibwamu. Yali taata yamala buli kimu, nze ndi mukazi sina kye nsobola kumala.
Omubaka akiikirira nnaka wa East Ronald bali mweza agambye nti abantu bangi nnyo mu kitundu kyakiikirira bakaabye ekimala era mu kiseera kino asabye gavumenti eyambe eyimbula abantu baabwe baddemu okwegazaanya mu nsi yaabwe. Awonna tukubiza gavumenti nti etunuulira history era ng'ekola byonna byekola ng'emanyi nti tubiwandiise ku mitima ate ku mitima kyowandiise ku mitima tekitera kuvaawo. Awo nno tusaba nti leero nga kuweza omwaka gumu eta abantu baffe waliwo abanyigirizibwa waliwo ababonabonyezebwa era emitima gyaffe gikaaba amazima. Ensimbi obuwumbi 69 mu obukadde 5 zaakuŋŋaanyizibwa oluvannyuma lw'okutunda ettaka ly'ekitongole ky'eggwanga eky'eggaali y'omukka ki Uganda Railways Corporation tezimanyiddwako mayitire ebitongole byonna ebikwatibwako ensimbi nabo byewunaganya gye zadda. Ettaka lino lyatundibwa Kachoka Privatization Unit Government ke yasaawo okutundula ebitongole byayo. Government bwe yasalawo okuggyako obuyinza ku bitongole ebitali bimu wakati wa 1999 ne 2009 ng'erimu ku ttaka eryatundibwa kuliko ery'ensambya ery'Nalukolongo Bugoloobi n'ebitundu ebirala. Abakulu mu kitongole kya Uganda Railways Corporation bwe baali mu Kachoka Parliament akalondola entambula y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ekakosase baalumiza nti ettaka ly'ekitongole ekyo lyatundibwa n'akakiiko ka Privatization Unit. Abakulira akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku ttaka lya gavumenti aka Uganda Lands Commission bwe babadde mu kakiiko kakosase olunaku lw'eggulo bagambye nti ensimbi ezaakuŋŋaanyizibwa zaasindikibwa mu kitavu kya ggwanga ebirala ebizikwatako tebabimanyi. Ensimbi zino zaalina kuweebwa kitongole ekya Uganda Railways Corporation okuzeeyambisa okutambuza emirimu. Moses Mwase akulira Privatization Unit bwalabiseeko eri Kosase naye agambye nti ensimbi obuwumbi 69 zaasindikibwa mu kitavu kya ggwanga oba liyita eggwanika wabula okuva olwo tebaddangamu kuziwuliza. Moses Mwase agambye nti emirundi gyonna gye bagezezzaawo okuwandiikira omutiisiteesi omukulu mu ggwanika ly'eggwanga ku byensimbi ezo okuggibwayo ziweerezebwe mu kitongole kya Uganda Railways Corporation enteekateeka zaabwe zonna zibadde zigwanga butaka. Honorable Chair, I should be very careful on this one since I'm from the Minister of Finance. But maybe just off record, and I hope I'm allowed to be off record, we have written several requests and reminders, which we can in fact share with you. Who has written? We as Privatization Unit have written to the Secretary, to the Treasury on not 1 or 2 or 3 occasions. And in fact, we have included this as an outstanding receivable so that this money can be passed on to Uganda Railways. I don't know if it's helpful for us to share this evidence, but I need to be careful so I don't get in trouble. It's an internal thing. Ssente w'akakiiko Kosase Joel Ssenyonyi agambye nti akakiiko keetaaga okuzuula ensimbi ezo gye ziri bwe wabaawo gye yazitwala aziseseme. Nene kaakano wetwogerera URC tefunanga ssente zino. URC kyalina ebizibu by'ensimbi, misaala gy'abakozi ogisasula lutalo, NSSF kati bamaze emyaka tebasasula n'ebizibu ebirala biyitirivu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kirangiridde abazannyi abasajja 3 ab'enkomeredde abagenda okuvuganya ku ngule y'omusajja asinze okukyanga endiba omwaka guno 2021. Abazannyi abalangiddwa ye Aziz Kayondo wa club ya Vipers, Eric Kambale wa club ya Express FC mukwano gw'abangi ne Babos bya Ruhango wa Vipers. Abano nno babalangiridde ku kitebe ky'omupiira e Mengo. Olukala luno okubaddeko abazannyi 5 nga 2 basuuliddwa okuli Yunus Sentamu wa Vipers ne Shafik Kajimo wa URA. Bano begasse ku bazannyi 3 abakazi abagenda okuvuganya ku ngule y'omukazi asinze okuzannya omupiira okuli Daisy Nakaziro ne Fazil Ikwaput aba club ya Ladies Doves gatako Fauzia Najemba owa Kampala Queens. Okulangirira omuwanguzi kujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi nya Desemba ku Speke Resort ya Munyonyo era omuwanguzi omusajja n'omukazi bakwewanguliramu lwakapyata buli omu ku ntujja eyo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mu bufunze. Parliamenti kyaddaaki eyisizza ebbago ly'etteeka erifuga ekitavu ky'abakozi ekya NSSF eribaddeko okusuka omugwa okumala ebbanga nga kaakano omukozi yenna aterese n'ekitongole ekyo okumala emyaka 10 n'okusoba nga naye aweza emyaka 45 egy'obukulu waggabana ku ssente z'abadde aterekayo ebitundu 2 ku 10. Bannaddiini mu mukago gwabwe ogwa Inter-Religious Council of Uganda balabudde gavumenti ku ngeri y'okwanaganya eby'obutujju n'eddiini ezimu wano mu ggwanga nti kyabulabe nnyo era esaanye ekyegendereze.
abakulembeze ba NUP mu bitundu eby'Nakawa nabo batongozza kaweefube okudduukirira famire z'abantu bonna abawambibwa mu biseera ebyakalulu ka bonna akaaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno nga n'okutuusa kaakano tebaddangamu kulabika. Ensimbi obuwumbi 69 n'ekitundu ezaakuŋŋaanyizibwa oluvannyuma lw'okutunda ettaka ly'ekitongole ky'eggaali y'omukka ekya Uganda Railways Corporation tezimanyiddwako mayitire. Ebitongole ebikwatibwako ensimbi ezo byonna bizeesamba. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.